Hello. Kano kamangu ddala naye mbadde n'okwogerako nga obudde tebunaba kubeera late. Njagala mutambuze ka vidiyo kano. Waliwo olukwe olugenda okubeerawo. Waliwo abavubuka bagenda okuva mu kasokoso mu ghetto wiiki ejja. Bagenda bambaza t-shirt za People Power eza red. Kakati abavubuka abo bagenda kujja nga beekalakaasa nga bagezaako okugyawo omusolo gwa People Power gwa mobile money ne OTT. Batambule bagende paka wali Namboole ng'abantu bebazinira. Kakati abantu banabeera nga bajje nga batambula nti batwala bagenda kuva mu kasokoso. Kati mu kasokoso is ghetto y'e Namboole. So what is going to happen? Abavubuka bano bagenda kutambula nti bagenda kwekalakasa ku parliament kuteekayo ekiwandiiko kyabwe oba kye bawandiise petition nga beemulugunya ku kintu kya People Power. Naye in between okuva e Namboole mu kasokoso paka mu Kampala oba ngaawo jjukira nti waliwo Kireka Banda awo bagenda kusanga emmotoka ey'abazzukulu. Abazzukulu abo nabo bagenda kubeera baguliddwa. N'abagenda okubeera mu t-shirt eza red bagenda kubeera babaguliddwa. So what is going to happen? They are going to be fighting kubanga abali mu red bagenda kulwana n'abali mu bazzukulu abambadde t-shirt z'abazzukulu. There is a car that is going to be banned, and once that car gets banned, MDN agenda kujalanga nti ekivulu kya Namboole tekigenda kubeerayo because tebalina enough security, abantu bakoze fujjo. N'olwekyo baali mu kusala buli magezi gonna okulaba nga bajjawo Kyalenga. I have all the information and I know exactly how it is going to happen. Don't say that I didn't warn you. Kyalenga agenda baagala kumugyawo. Naye let me tell you Mr. President, n'ekikosi kyo n'abantu bonna, if you stop Kyalenga ogenda okukakasa nti Uganda baakoowa. Nze polite remize ebifaananyi ebigumu tebisobola kunkuba ecupa siina musango. Nsinze nabadde ntegese ekivulu ky'e London. So please guys, be vigilant. Abantu bano bali mu kutegeka buli kintu kyonna kyonna okulaba nti no bagaana Kyalenga. Bakimanyi tebasobola gaana bugaanyi Kyalenga nti tugiryaanye. Kati beebuzaabuza bali mu kusalasala lukujjukujju lwonna olusoboka okulaba nga bajjawo Kyalenga. Naye enough is enough. We have had enough of this nonsense. President Museveni, this is not the best way you have to go about things. Bannange mubeere ng'abantu abakulu. You cannot be doing things ng'abayaayi. This is the government of Uganda, for heaven's sake. Why are you too scared? Why are you too scared? Abo abayaayi bwe mwaguze okuva mu kasokoso twabalabye era twabategedde. Era tukimanyi era mukisome. First of all, Mr. NRM government, some people that you think are your friends are the ones who give us all this information. Abakuli close be batuwa every information. Era nze information nagitaddeyo dda ew'omukulu era nange ngitaddeyo wano. Ffe tetugenda kutya tujja byogera we mujja kubanga era sofa byonna nga bwe tubyogera era biba bituufu. Tubirabe era ogenda ne batugamba nti agenda kukola bw'ati era n'obikola. We know everything. We know all your prior plans. So please weebeereremu ne government ejja kubeereramu n'abantu bajja kubeereramu. Weewummuze. Okitegeera Angela, that man is so alina ekikyamu. Twabakoowa dda. We are tired of you, Charlie King. It's true. Twamukoowa dda. We don't want any of your things. Abo abayaaye bogenda okujja mu kasokoso emmotoka mugenda najjugula katwe bagenda jjukumako omuliro so that bateekawo nti n'abantu ba red bakoze obuyaaye. Ebintu ebyo byonna byokola ogenda kubimaliriza ng'oyiwa musaayi. Stop it. You need to stop it. Come on. Gwe buli kaseera onoonya lukujjukujju kuteekawo mbeera. So now you're planting abayaaye mubagulire t-shirt za red bakole obuyaaye. Naye nga balwana bagezeeko okulwana n'abazzukulu. Then emmotoka egenda kwokyebwa.
once the car is burnt mugenda kufulumya amawulire mbu kyale nga tekyasobola kubeerayo because tetulina enough security. Like really? Wabadde wano ku Lwokuna ng'oyisa bivvulu mu Kampala. Lwaki ne Bobi Wine tomuleka n'ayisa ebivvulu? He's an entertainer, for heaven's sake, he's a singer. Wagamba Bobi Wine omuyimbi agenda ayimbe. Kakata now you're saying ate kakati naye tayimbe. Now you're trying to find a way of stopping him from entertaining us. Your days are numbered, and this is a sign of a dying horse. Okoye, kwe kenyini mistakes zokola ziri beyond repair. They're too many, they're too much. Uli all over the place, you're making mistakes upon mistakes. The people close to you don't like you. Mwene mukukola buli kintu mukola buli kintu. Anyway, buli muntu atambuze ka video kano tekisina kawanvu nnyo kayiko mmaze. Bye. Mukatambuze kagende nga katambula abantu balina okutegeera. Mugende mu downloading ka video kano mukatambuze please. Abantu balina okutegeera nti waliwo oluko lugenda okubeerawo next week at the earliest. Baagala kuteekawo ba planting abayaaye. Brian nja kugikulira. Mweraba.